buli wolaba omuntu katandise okuvayo yeewozaako kitegeeza realize nti yakoze kikyamu nti nsobi ya the moment Zari wavuddeyo notandika okutunyonyola ka video isimanya ebifaananyi bisigala mu galale isimanya bloga because kati naawe okitegedde nti yali nsobi kati gwe twali tukuzzaako ngalo buli bootandika otuwozaako ne mwona atugamba nti simanyayo F-star bikoze bitya tetukufuddeeko ne wootandikira okuvayo notandika okutunyonyola omanya kati kyahitinze kyakulidde maama n'abeeru kibalya olala tubale tusaba buli w'okutama bwoti manyayo kati shot kwade bwo ekyamazima kyasusa n'okugamba yene tetuganya ali mukwano yakana kataka kunamidde ago ge mazima so ne twale tukirese nga tumanyi yeggwe togamba kubawo yatukiro be editing nemwe musaga ne Zari can even leak Zari's pictures nga zibadde professional tekisoboka so ndowooza olina kwedabo checkinga naddala ng'ogenda mu bifanaganaako bwe bito teyeetaaga nakudda kukiremerako nnyo ekyo ekyakulidde n'ebibeerawo mu bulamu wayiseewo aye Zari yemanyi queen buli kyanaaleeta tujja kumira ku luno abantu baaganye okumira kyaganye kubanga wali kisukkawo by the way ono omwana bw'oba ng'osaze munnyonnyole bye mugenda okukola mwana muto mulimu byokola ebimukwasa ensonyi teri mwana muto akola byaki omwana omuto akola ebyekitabo bikola n'ebyomuto muno nawulyako essomero lya secondary limulikiriza abaana libaleka bakapolinge teribakkiriza naye nga olevel ku elevel because omwana wa elevel alina byamanyi bingi compared ku mwana wa level kakati omwana abandi waddako musoseka emikono mu mpale bambi ensonyi zamukwata oyo omumanyi ka video twakalaba ensonyi ne zimukwata nabbali yali amuwewa komito wewa bambi ensonyi natuna bbali obulamu ne bumuluma musike mpola ajja emyaka gyo oba gwedda mu buto omanye nti abato tetukola bino oba difference eyo nnene nnyemuluma nalaka Zari yagezaako bakulu banene naye nga speedi ntono lwasa wano yamukwana n'amuvuma okukamala Lwasa ali agenda kukola ku kye twalabako ne Zari era ku kye mwalabako emabegako omwana ayinza ba yawona eddagala gyeriri of me and my boyfriend on a vacation. Some of them are beautiful, some of them are a little bit PG-18. There was an agreement between myself and the resorts part that I was visiting, and there was a MOU in place. But the photographer who took the pictures, because he's a blogger, he's got his own page, he felt like, I needed to post this. I want to be the one breaking the news. I want to be the one, I want to be the one releasing the photos first, A, B, C, D, and all that stuff. Things just went the wrong way. Some of the photos were not supposed to be posted. They just, for my gallery, I love to look at them. I'm like, oh, we did this. Oh, we went here. Oh my God, did you try to kiss my bird? Oh, those are my personal pictures that, I took, and they were meant to be for my gallery, not for the socials, okay? As a photographer, for you to take such pictures and you feel like you just want to display them for whatever reasons that it is so wrong on so many levels. I know all parties apologized and everything, but the thing is right now the damage has been done. Namba muchimanyi mulimu ebintu ebifaananyi byokuba bino nga byakufiira mu gallery. Nga birina okufiira mu gallery. Naye gwe n'okuba ebifaananyi bakuwadde mulimu kuba ebifaananyi obiwe client asalewo. Okitegeera simanyi lwaki oba opapa nnyonyo nti gwayagala okusooka okureleasinga story and abataategedde kyabaddewo muli so quick to jump. Omukazi ayagala nnyo attention, omukazi ayagala nnyo okwekola ebintu bamulaba, omukazi really mwe mwasema ddi okundaba nga nkuba ebifaananyi ebito. I'm always decent how I dress, how I carry myself and everything. I'm always a decent person, but ensi eno omusajja abeeraawo ng'abadde mu makaage nga agamba omukyala bwe yenna bbanja era nga temumulabangako na mukyala mulala naye munange lwafudde ne baleeta abaana abalala abantu bamujajinga lwabiri byakoze byonna era badda kwaba abaana musajja nno bense kimanyi bali n'abaana ebbali kati Zari the moment wobanga naawe owulira nti ebifaananyi tebiri decent kimala naye ng'osobola obbeekubya
kitegeeza nga tetulina budde butandika kukulowooleza birala byobadde weekubya biri decent kitegeeza olinayo n'ebyobwereere Zari also ensonga nejayogera nafu nnyo kale I'm not here maybe to do the judgment but me I think okwata essimu ey'ebbeeyi okola ki wootuukira tewaliwo distance esukka abantu basatu by the time wemufuna photographer n'omukwasa n'akwata kamera akozese kamera yo musimanya byakufiira mu gallery ojja fumba balala baleno era tekuyinaako buyinza tusakukola olutambula mu basalabuli